Enfunda nnyingi abagoba bazi bodaboda bazenga boogerwako nga batayisa sikaati nga kye kibaviirako n'okuzaala abaana abangi olw'abakyala be bafunira ku makubo nga n'abaami abafumbo bakukkoloma ku nsonga eno. Wabula kino kyandyeyongera ng'entabwe eva ku bukwakkulizo obwabateereddwako okusobola okuddamu okukola. Omwabadde ekyomugoba wa bodaboda okuwandiika ennamba y'essimu eya buli musaabaze gw'avuga wa gy'amugye ne gy'amutwala, wabula kino kyeraliikiriza bassemaka be tusobodde okwogerako nabo. Kuba agenda kukwata ennamba agigabe buli wamu, agenda gaba ennamba nga 20 olunaku nga yeetulula mu kibuga. Bagenda mukwata, bagenda mutwala, bagenda kutubba. Oba obaite obwenzi etandika obwenzi yennyini. Omukazi wange akuwaata ennamba nga toli wa luganda lwange, tolina bwompita. Ojasi wa boda kyankwagalaho jasi kutwalawa kuyamba kuteekawo transport yokka. Batono byabo bamenya amateeka. Ojja muwa ennamba y'essimu enkeera ajje ku kikomera kyo. Kitegedde agikozesenga chance. Newankubadde kuli gutyo, babagoba ba bodaboda bangi bategeezezza nga bwe bagenda okwegazaanya nti keekadde okufuna ennamba zaabo abaali baagaanidde okuzibawa. Nalanga nsanyusiza gwe nasanyusa era kanamba sizagaana kakubako. Mulimu oyo olaba nawe nga okusanyusiza naffe tuli bantu. Sizagaana butakakubako era nja kakubako. Abamu twabasabadde amanamba baagaana ate kati essaawa zino Museveni agambye bakoleki. Buli omu nga wandiika ennamba katolo ki ekiba kiddako waba asuubira. Abasaabaze omuli n'abawala abagoba ba bodaboda be beesunga bakubaganya empawa ku nsonga eno. Fera bajja tukwana kubanga kati akuggyeko ennamba awandiise kati bw'aba akwagalira basobola okukusumbuwa. Si kyabuwaze kozi wa boda ayinza otwala amannya gange n'ekikomooko n'essimu wa nnamba okitegeera. Kubanga sijja gamba nti bonna tebalina buvunaanyizibwa naye mulimu nawe omuntu gw'olaba n'olabira ddala nga nedda tasaanidde genda na nnamba yo. Nze sikirabamu kyamaanyi nnyo. Kyaba bodaboda kiri bwe kiti olwa bulungi gye. Ffe ababodaboda mu bakyala tuwasa abakyala. Tuwasa abakyala abawerako kubanga tubadde twesobola bagenda bati twesobola. Tuba twesobola luli lwakuba ni covid ono yateredde obuzibu ne twesobola ababodaboda abakyala tuwawasa. Wadde nga ababodaboda bateekeddwa kutandika nga 27 omwezi guno ye bbalaza ya sabbiiti ejja. Bangi ku kkuba babaddeko nga n'okutikka batisse naffe kwe kubabuuza ne bategeeza nti ebigambo bya pulezidenti byabadde bya luzungu nga kye baategeddemu kwe kuddamu okukola. Ani lwategedde luzungu ffe telwategedde oba bati simanyi kubanga muzeeyi yagedde nnyo oluzungu tetwategedde oba yagambye ddi kakati lw'ababodaboda tebamanyi lunaku lutuufu. Abagoba ba bodaboda nga bakulembeddwamu omwogezi waabwe Richard Kawawa balaze essanyu olwa minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng okuvaayo n'abalwanirira okusobola okuddamu okukola, wabula bagamba nti obukwakkulizo obumu obwabateereddwako bwandiba obuzibu okussa mu nkola. Ndowooza mwakirabye nti Museveni yazze ne proposal tumwebaza okusobola okuba nti yasobodde okuwulira kubanga byonna bya covid bya bulwadde mutegedde bulungi. Twakyetegekera dda ate mu ngeri esinga okubeera ennyangu. Naye nze ŋŋamba yatidde kuswala n'agamba bagambye akatebera temperature vuga piki ya mitwalo 6 ngula akakebera temperature ka miliyoni. Abasaabaze bangi abakozesa entambula ya bodaboda beeraliikirivu nti bano bandikozesa obubi ebibakwatako. Ye omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nang awabudde aba bodaboda okukozesa ennaku zino 6 ze basigazzaayo okufuna ebisaanyizo byonna ebibeetaagisa nga n'abatasobola kuwandiika basabye bafune abanaasobola okubawandiikira kuba tebajja kuttira muntu yenna ku liiso. Kati ng'aba boda mu nkya ya leero batandise okusaabaza abasaabaze 1, 2 ate ng'ennongosereza zino tebazitadde mu nkola. Si kirungi. Bodaboda eziwerera ddala emitwalo 12 ze ziri mu kibuga Kampala. Bano bamaze ebbanga nga bakuubagana ne poliisi okufuna ebintu nga helmet, third party n'ebisaanyizo ebirala. Bwe baba bakuddamu okukola, abagoba ba bodaboda balina okukyusa mu nkola
si kufuna bisaanyizo bino byokka wabula n'ebintu ebirala okuli sanitizer, ebitabo, akuuma akapima ebbugumu ssaako masike okusobola okulwanyisa okusaasaana kw'akawuka ka korona. Livingstone Matovu yakusakidde emboozi eno ku Top TV agookya.